Mwami Busha antegeezezzaako nti chairman waffe wa district Mwami Mugisha ajja kubeera gemencha manyi nti mwine emirimu gye mugenda kukola n'ebirala. Kakati nze ngenda kwogera katono nnyo ku ssente zino ez'ababaka zituba twogerako kubanga olunaku olumu Mwami Kasirye Gwanga bwe twali tukyali ku university yatusangayo ng'ayaga kutandika okwesimbawo nga chairman wa 5 kati olunaku olumu tuba tumwerekerako ku faamu ye emukono nze ne Mwami Kakiwano ne tuyimirira emukono twali tugenda saidi ze Katosi ewaali faamu ye. Kati bwe yalinanga akantu ke yanywanga kakwota n'akantuma. Kati wakantuma nenkaleeta bwenti okukamuwanga abantu bamukuŋŋaaniddeko nangamba oli musiru ani yagamba nti kana akantu nkanywa mu bantu awo. Kati olw'okuba nze nali nayivu nvudde ku ndowooza nkanywa ye n'akagaana nenzere mumoroka nentuula bwe natuula nangamba akantu kange gweri kati okampera mu bantu abantu bonna bamanye nti ako nkanywa. Naye bwe twayongerayo ne twagala naffe endowooza okuba nga abayiga nalugamba gwendiraba nga anywedde wala joono ku mmwe nemugamba kinaga nti mmwe temunnayonooneka nze natuuka ku levo ndowooza nga sikyasobola kumuvaako ate mmwe saagala mutuukewo so era ffenna abaali ne Jeno Kasirye Gwanga tukuli ku ffe yayiga kunywa mwenge wadde okunywa walagi. Kakati nze ebintu bino ebya ssente one of course mpulira nnyo ekisinga okunnuma nti bageetkeeper baffe omuntu agana agula n'ateeka ku luggi n'ateeka kawumbwa kaali. Kati abantu bana Uganda mwasindika abantu bano ng'abagamba bo bawumbwa kaali ne bawumbwa kaali kasita osuulayo ekifi ky'ennyama beerabira ogwawumbwa kaali. Kakati waliwo abantu abamu ennaku ezo muganda wange Tamaguzi asinga okukyoganaga nti abantu bafaanana ababaka be balonda. Kakati waliwo incidences ezimanyiddwa omubaka okujja mu parliament one okuva lwe yatandika akalulu paka lwakamaze ng'ali mu kugulirira bugulirizi omubaka abalonzi mu campaign namala campaign abamukuba bali mu parliament omwo waliwo betumanyi natuuka omulamuzi naga nti omulamuzi gwe nangirira ekiddako kyekiddako mu registrar abamu balangirirwa bwe batyo gwe nangirira kyonna ekiddako kyekiddako ebiddako bindekere oregistrar namuggyako zamuggyeko ne bagenda mu kooti esooka ekooti esooka omulamuzi namukuba kyamukubye n'agenda olusi mwejula mpaka olwaleero. Kati nze bongamba olwaleero baba benaremu opposition tayinza kugulirira whatever bwaba opposition oba waaki kati bongamba olwaleero nti omubaka we bamwadde millioni kuza sana kinneewuunyaamu akyewuunyisa kubanga he has bought or she has bought all her way through okutuuka olwaleero waali era nga yakutegeeza nti nze olwo kyennanona nze kuonamu ze nnonamu sisobola nakwewuunya oba bamuwadde ana oba bamuwadde ataano bamuwadde mmeka kubanga mmanyi nti ekyo kiyanona mu parliament ekyo kyekyamutwala mu parliament. Era mwami wa Iswanze basaasira nnyo mwabalowooza nti buli muntu gwe mwalaba nga yambadde akakofiira kammwe yagenda kulwanirira abantu bali mu kwekubako nfuufu abantu balina amabanja awo bemulaba bagenda abalala by this time ne ku pay slip yabwe tebakyawezaako wadde akakadde olwatuuka mu parliament n'afuna billion olumu abumu babakubirayo omulala yagula ennyumba gy'asulamu teyingiza wadde 10. So waali naye olabulabi mubaka abamu takyalina amafuta gasobola kumutuusa mu parliament mu constituency era abamu ku bojja kutuuka ekiseera nga otuuka ekiseera naga nti konako naakabaddeyo bwe katyo alina okukanoonya alina okukawunyiriza. So nze mbasaasira nti bwe muba bakugoba mu NUP mujja kugoba nnyo kuba mujja kutuuka ekiseera nga nammwe bennyini oba oli awo nammwe mwegobye. Kakati kubanga you know that is the ye society eyo ate nagambanga nti omuntu nga tannabuuza nnyo because omubaka ajja kujja akugambye nti ngenda kugula ambulance ya million 15 oba ya million 2 oba ya ssente bweziti tonnamubuuza naye ssente zino ogenda zifuna otya. Kati kale omuntu ye already amaze okuteekawo
disclaimer nti temulaba ati ze naleeta mu kino yo already amaze okukiteekawo so gune bono ogamba oti era olwayo mbadde ndago tumubaleke bajjeyo ke bajjeeyo kati batakajjaayo era kajja kusigala nga kagenze mu bano so ndowooza nti ekyo bumuba bakukibuulirira probably next time nga mwogera n'ababaka bammwe nga musunsula mwina okukiteekako nnyo essira probably kiyinza okuvaamu ekya naye nga nze sina nnyo kye neewuunya kwabako naku olumu mu parliament batuwa ssente za covid parliament eneesembyeyo miliyoni zaali 2 ne batugamba ssente zazze mu mateeka mabi muzizzeeyo naye ssente zijja ku akawunti zaffe fina twazisanga ku akawunti era bwe bali bazituwadde etteeka bwe lyajja nti mwenna mwino zizaayo we refunded the money tuzizaayo era abamukunte ne tuzizaayo fena tubatuwa ne receipt kati sente omuntu z'atalinaako evidence naye mwamala ne mugenda ne mufunaana olulwali atalina receipt si lugambo olulwali lugambo anti nkubulira mamufunde Kiwanda kati katube ba mazima nga bw'ogambi kamala okumalayo submission yange kakati ife esooka nti when the party says ngolwe mwagambe nti zaayo bw'obanga okyalina response y'ababaka ba 5% out of bamwina ababaka 6 ng'abaka tebannawera wadde 10 abakazaayo kikulaga nti temukyasobola kuholdinga babaka bammwe temukyabalina tobalina you don't have them kubanga nekitono ennyo bunaku kye bagamba nti ffe era ffe tuzze lw'abantu tuli bwe tuti olwo bakulazeeko bulaze naga nti ayo bunaku kye twogera kyogere n'ekitegeeza kiba kirala because bakulazeeko kuba nolwayo mwadde 48 hours nolwayo tosobola n'amanyana mwamufube tosobola googera olwayo probably nsobola okugamba nti nze list bwetu bano bazaayo of course waliwo n'abatazaayo we know them even today bw'ojjayo record kiri very clear ate mwamufumbire kyaffe kyali kyangu kubanga ezaffe zaali ku akawunti ng'olaba nti zino zagenzeeko abantu bangi bwe basobola okugamba nti saazifuna ziringa kati saazifuna so kakati era ffe noba ngu olina otuwa credit to that